lulaga nti ezimu ku nsonga lwaki abaana naddala ab'obuwala bawandibwa okuva amasomero mulimu ekyobutamanya butya bwe balina kukola nga batuse mu nnaku zaabwe ez'ekikyala, ekintu ekibatisa ebitagambika. Kati no mu kaweefube bagendereddwamu okwongera okusomesa ssaako n'okumanyisa abakyala ku nnaku zaabwe ez'ekikyala ssaako n'obuyonjo ku mibiri gyabwe. Ebibiina ssaako n'ebitongole eby'enjawulo biteeseteeseewo okusomesa abakyala ssaako n'okubawa ebirabo ku lunaku olwa National Menstruation Hygiene olunaakwatibwanga na kusomeza 28 omwezi guno ogwokutaano wali ku ssomero era St Andrews Kaggwa erisangibwa e Kawaala. Nakazibwe Martha omu ku bakyala bateesiteesi asomesezza abakyala b'eggwanga ku nkozesa ya zipaadi eziyinza okweyambisibwa omulundi ogusukka mu gumu ziyite reusable pads nga zino n'omwanattu tezina na buzibu bwonna ku butonde bwansi. Tetataaganya butonde bwansi kubanga ojooza obeera naye gawola bimpale okuggyako nga togirabiridde bulungi naye oba ogirabiridde bulungi oyinza n'okukesa emyaka ng'etaano. Yadde nga zino ziyamba nnyo abakyala ate nga ziri ku bbeeyi ya nseko buseko, kampuni ezikola zipaadi zino zifuna okusomoozebwa okutagambika nga mulimu emisolo egya waggulu ssaako naye bakolamu zipaadi zino okubeera ku buseere. Lilian Kabaabiito omukyala okuva mu ku zi kampuni ezikola zipaadi zino atubulidde ku buzibu basinkana nga bakola omulimu gwabwe. Virgin material tugimportinga okuva Nairobi mu Rivertex Industries. Kati obuzibu bwe tusanga is clearing this material ng'eyingira Uganda. Olunaku luno olwa National Women Menstruation Hygiene lwakwetayibwako abakyala ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ne minisita avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Honorable Jessie Muyingo akasizza obuteefuteefu bwa gavumenti okukwasiza ku bakyala mu nsi yonna okulaba nga batuuka ku ntikko mu nsonga ez'enjawulo ate nga balamu bulungi. Bintu bingi ebikoleddwa era buli tukola budget waliwo ssente ezigenda okulaba nti omwana omuwala ayambibwako okufuna amagezi n'obukugu okumusobozesa okweyagalira mu kikula kye ng'omwana omuwala. Wabula kinajjukirwa nti bwe yali ng'awenja akalulu akamutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga lyattu Yoweri Kaguta Museveni yasuubizanga bagenda okugabira abakyala zipaadi ez'obwereere yadde ng'ekisuubizo kino kikyamulemye okutuukiriza. Kati no minisita Jessie Muyingo ye bw'ati bw'akyogeddeko. Taaga okukozesanga pads. Amasomero gye basomera beetaaga okuba nga balina embeera basobozesa okwepaadinga obulungi ng'amazzi weegali bakyusiza obuntu obwo nga wategekeddwa bulungi ate nga wayonjo. Ebintu ebisinga obungi bino nga pads gavumenti nga bweteekateeka okuziwa abayizi mu ssente zinazifunise. Kati olwaleero private sector n'abazadde tubasaba bagire nga batuyambako. N'ekikulu nnyo okuba nti ebintu bino tebiseerebwa tebitundibwa buwanana kubanga gy'okoma okubiseera abasobola okubifuna n'okubikozesa bakoma obutono bajja kuba tubutaddewo nkubira omulanga era nkubira omulanga abo bonna abalina ku busobozi abalina ku ssente baziteeke mu bintu ng'okutukolera pads. Mulimu ku bitongole ebikulembeddemu enteekateeka eno mulimu ekya UNICEF, ekya Red Cross, kampuni ya AfriPads, ekitongole ky'ebyenjigiriza ssaako n'ebirala era nga bakubiriza abakyala bonna okwetooloola eggwanga okujja okubeerawo ku ssomero era St Andrews Kaggwa erisangibwa e Kawaala okulaba ng'ate beetaba ku bikujjuko bino. Rosette Namakula ne Isa Kigongo be bakusakidde eggulire lino ku lwa 44 olw'eggulo.